Inside Story Uganda, real source of political updates. Bamugambye nti olikagula katonga twakati the young Okero Oliem went and reported to his father that if you believe that Okero is opening katonga the katonga is talking about ono mulala alina bakazi katonga kwagula omulala Okero came nestra najja alabe katonga gwe bagula namusanga Okero era nga kyagula nga wali bamuweweeta nyabo namuga nti oba katonga gugula wo Museveni atuwangudde bwabanga Museveni ali mu magulu ako go weweeta mu bisambi twawedde dda asiki Okero Oliem is around whether he did not find Okero olala nga bamu masajinga ate mwana wange era basajja bakulu abo motoka ya Ssaabasajja Kabaka Benz abaganda besonda mu bukaddaga bagende wawavumno bagule Benz ne baziwa omutaka gwayambadde akuli ekika ky'ekinyomo professor gwayambadde be basooka baka waliwo n'omulala eyitanga omulangira Kajumba naye bamusanga ku mu maaso g'ekkanisa ngakola nga naye aweweeta maaso g'ekkanisa bwamubuli amukansolinga omuwala bamukwatirawo Kajumba nadduka Reverend Kajumba nga yafuuka Obuganda kakati ono kubuulira omutaka ayina ekisawo kirimu emiliyoni aga agenda ku balaka wawava muno wano ku Bujinja Road ku Superior Motors naye okuba bava muno atudde mu ntebe bwatuuka ku Diam House n'ekisawo kye naga nti bazikulunguddemu ekidumusi baddamu omulabako bamusanga Makerere ng'obuwala bumuweweeta naye ng'asigaze emiliyoni Benzi ya Kabaka teyagula wasatu asigaza abasajja bakulu nabaga nti waliwo akawe ke bayikaita Kamagulo kamazeewo abakadde Kamagulo ani alina Kamagulo anti Kamagulo ba medical doctor nabuza buli mwaisani doctor Kamagulo kyekite Kamagulo buli mukadde kumulaba Kamagulo ya mumagula Kamagulo obamusimba Kamagulo muteka mwechupa ya bia Kamagulo akumagule asigaza miliyoni kingamba bano nti mwikimanyi nti kala ndeba twagitanga Beirut oba Falkland lwaki mwagitanga and one go to ndeba ebyo byonna all these areas surrounding Rubiri barracks nga teziyingirwamu at one time Mengo was a barracks yes I don't know how people could access twalina Argentina house nga gyebakwata abandi babatwalayo. You were talking about ono kusimayirukira bashayija gwe badde bakozesa okwonoona muhoozi people things but this part not documented akatabo kano kensinga okwagala buli bubiri Museveni the revolutionary nakawandika mu 2013 president nakagala nnyo sebo lwabwo gwe yakalemesa okufuluma ate lwaki anti president si bwe bwobanja bonna buli wakabutudira kakati mukunja kamuweeko yes kati ngenda butwala mu bookshop babugabire bwerere mwe wange burotinga nafiirwa I trusted these people, I invested in untrusted people, I ended up killing my political career. But it seems Museveni is realizing them. Singa Museveni tamuvi nte mutani we babadde bagenda mutta ate these peace meals Museveni zakola tizigenda muyamba. Museveni must top of his government from Chief Justice, Speaker nibo nabagobe the infiltrate omukoye government yaiteka mweyiye bino peace meals chogamba tuina government Museveni cannot solve this problem by peace meals changes. He must topple. Let him read. President asoma nnyo asoma omusajja bamuyita Fujimori yali Panama yatuuka mu kiseera nga bagala muwamba was a Japanese, a man of Japanese origin nakulire Panama bali bamusuubira ku mukolo nti agenda kubeera ku mukolo gwa Japan tantagenda ne bawamba ba minister be Fujimori yalagira bakomando ne basima mairo namba bakomando bali bana abasajja bali bawambye embasa ya Japan bali basamba mpira bakubane babatayagana okuteesa yasima tano era daughter we Fujimori oluvanyuma bamukwata ne bamusiba but Museveni needs to top his government ya Museveni iringa pirao tomanyi kirimu kye omukyere gulimu obutwomate gugwawo I'm telling you you cannot tell which ingredient is poisoned nempandika akatabo kano nakawandika dde
nembaga ndi Museveni alinga olulimi olwetoloddwa nakawandika for God and my country written on Monday 25th July 2018 Museveni saving a tongue from his hostile teeth bagala muluma buli side nabaga ndi Museveni alinga olulimi lwetoloddwa manyo gali hostile aluma sawa yuna yes chobola bane yimba kubi nanireka mune bane muwani ko bugulu let me tell you a man like Kandiho needs to be arrested not to be transferred era bono bwandi sebono bwa monitor General Kandiho was dropped why didn't you tell us yesterday I think I told some going on my let me tell you I started the MISO on my own initiative. They dismissed my recordings. They called me madman. Another person who should be arrested, Kabushenga, Kurubia, Kaira, and Nekaira Wamtadeko. They know. They know Sajabo monitor. Uganda was deliberately arrested by military intelligence under this man ngache banonyamu bateri yali amuhozi era babadde bamukubanyonga mutava mu mawulire until we nakubye nembaga nti oyo omwana mumanyi na recording adda era on Saturday I played a recording nga bagamba nti oyo ayono na muhozi mulekeyo. That's why monitor was insisting every time. But what is surprising about Museveni's government, amazing, did the whole Human Rights Commission moved in to look for this man as if he was a prince. How many people have disappeared? How many people have mistreated? Nembaga nti America abasayi bagwa mu meeting Kandiko mwali ne munne be balimba Museveni Kandiko batula ne balimba Museveni ne intelligence services endala okujjako eso ti abana bo bebo ne bagenda okuucha ekibuga which was a lie to implicate mukozi nti amajika yingiremu that man would be arrested not to be given nakuba omwana wange yakuba nti bankange ngamba manyi mbali ko udinze Kandiko mu meeting yakuba omwana to be scared ekyo nje tubachoso mutwe kati you scare me Tamale Mirundi say area kwata Kandiko meeting yabo we wanted to leave no stone unturned. It was a fake wound. Museveni was fed on wrong information tebyali yo this nabagamba nti bazikulu bange bagala okwecha ekibuga nti ye mubakwate bulungi tubatwale mu training and Sally mentioned it tubatwale tubasomese baveyo nga bayize bakubata kubajja mu organize yes Katumba wamala naba playing dekate nga Katumba wala bamuteka ku mutta bali bamuguze millions of dollars this Muganda man this Muganda has a following in the army which I don't have millions of dollars billion yali azina ezita Katumba wamala nakubanga mugabe ne bagamba bono mula babuno bali batese number plate tuteke number plate ku motoka ye wena aganti bimala bisera tufune motoka tujigule mu kibuga tumuyingiremu motoka eve ku luguudo kuba amasasi tugende nakyobe namuwonya bali basabye billion 3 baba walukaaga beba group yemu ye yatta Kawesi bamukika boda bibe nabe bali bawandika byali bifo simanyi box bodani Kawesa was killed on Friday when he had an appointment to meet Museveni on Tuesday. Who knew? Ani ali amanyi nti agenda kuba exposing ne Kawesi leya yingira mu deal which I know ne bamu millions of dollars 5 Kagezi nazigana bajeyo bakamoga kati atayingira tamu Kagezi kakali mungamba akulo. How did Kagezi why didn't Akulo's soldier escorts fire when Kagezi was shot dead and why was Kagezi in front of Akulo? Kagezi bali bamutuukiridde bamwe million 6 na Luganda nabagandi banego no musango wa terrorism tiye baba funana terrorism simada bakamuga terrorism not murder terrorism is an inflated case every country gukolanga bwe yagala not murder terrorism kakati mukazi naagana nabagandi siyina amwanda pressure nayo manyika nifezo nchakuba ko Kabusenga immediately Kagezi was shot dead Kabusenga launched a fund to help Kagezi's children yali amwendako yali atuteya abana alasim
kamata huyo kakamshenga kamata kuluya yajaja womuti analyze for what some intelligence tukugamba 40% remains at the scene of crime. Why was Kagezi in front of Akulo? Kagezi bali bamuga nti bagenda mutta nanunya Museveni namubula negundi bali bagenda mutta bagemeire bamujako security nti kakati gwa kachikoko tokyali mulamuzi bakuma muntu oba kifo bagemeire omusajja najja ekyo kiri eruzira nekimuga nti madamu omanyi bagenda kutta neye tuwe milioni 3 kuwe security naga mwana angesizina ne kumito yizina kyali kifuluma nekimuga prepare your grave. I alerted that woman tanda banga kusimula bankako he made it unlike Kagezi bagemere so Museveni immediately to sort out her security problems. Kirumira bamwasizaji kirumira bamwasa to implicate Kayula nkugamba tegwe kasoba nga mulwane wakane mukaziwo nga bayingira mu marijiam kakati mbuli ayo mulala nachobe ayereputa gundi oyo mumulaba Jamiru mukulu yagamba nshayagala kumpa beiro mbimazi lwati bamonike kalaba nayenga bagambi Museveni awanike Jamiru mukulu kalaba tuteba minister bana tumuwereza mutwe wenabulira omu yagenda kumpa abira wa Museveni abala basigala mu nyumba bwe nkugamba nti sigale waka mise ekola kakati kankubole mbulira kulomukaaga batula abakuba bujingo kulomukaaga Teddy nabafumbire ekijolo ky'amaanyi bonanga bali awo ne baloya ne bababulira tuyina okuba muhozi ani abiri musenyonga ne kayanja ate bituka biti ate wamuhozi kubaka tambi wamuhozi bituka nakawadde bujingo namwadde obutambi bubiri abukube mu chachi yesterday ngo musango kuwe bujinga abagenda mu court yabadde tagenda kuvaayo babadde bagenda mukwata bamume bail bamuteke ekitalya kakati nga bamaze okukola resolution mitala agenda kuyita gwendi ba pastors bonna ekanisa bagigale nka kubeye muduke nka kubaka tambi kakati omusango bwe gwatuse bamugambye eki tibagusindise mu machi adayonganya ne bagamba nti miso yatukwa bujingo yabaginga ennyumba Teddy yabafumbidde ekijjulo Teddy alibita mu speech ye yaye mukutereko wulire muleke kakati bwe bavuddeyo mu kooti balaze wandegeya nemba kwatirayo meeting yatudde wandegeya ati babagambye bujingo yaleka baginze ennyumba ye omusajja atukwatira ku masimu na biki eno satellite toyinza gidduka ngekubye musajja oyo yagenda oyo wamanyo munene nnyo yanderekamu yagenda naleta abayisirayiri wano ne bamukolera jacket repair namukolera emmotoka mukwata ebyuma bimukwata bannange Tamale ne baleeta tumwebaze nagenda South Africa naleta ogumba kunene bweguti oguchankala mwebaze naleta omuchina kuba ebyuma byange nebibye n'omunala n'enyumba yali ekutta omuliro kakati tumwebaze akachaina nekamuga nti mpa sente zange wandetse dole emitwalo aga mukukubire ngayogera kakati tumwebaze apalapalanya akasajja akachaina mbabazi ye yamukalabira nekadukire wambabazi nekamuga nti omusajja aganye ebyuma byange babikubye mbabazi nayita tumwebaze give that money his money. The money is an international hacker. Toja kusigaza. But he failed to do the job. Mbabazi ya mugamba. The way bet on restaurants, all is that. Era mbabazi ya gamba tumwebazi. Ndi mumumanyi. The mistake you made about that man is the mistake we made about Museveni. We thought Museveni was a mad man. You think this man is a mad man. But he ended up outsmarting us, all of us. Mbabazi nagamba tumwebazi ti Museveni musajja muzibu nnyo ndiye Museveni alinge white animal that hides its gundi ti bolabe empologoma obengo ngetambula ogiyita ya dembe. Mbabazi yagamba tumwebazi nange natuuka mu kalulu omusajja nansiba sente zonna ne mukubira essimu ti munnange nyamba buyambi abaana bafuneke balya kanyuma namuyamba yamugamba gwe mwana gwe nali njagala obe yes I wanted to be prime minister. Yes, you'll be prime minister in the European jail. Museveni yabakubye
bawandika mu ICC mugundi International Criminal Court. COVID is alarming in Uganda. Museveni nakulawo economy. Mutetujaga we shall not go. Mwebaze ne bamuteeka ko bute ya $5 million yadduse n'agenda we. Ati mbalaba nkabagwira. Obalaba. My machines. Machines ezo. Waliwo gwe zitakwata wano. Bagamba. Kale kabi mulekere ndaba na yamu kwata. Muzeyi mukwata. Mbukale mama. Mwana kyomulalo yalumika kitaawe ne nnyina. Tekisobokera. Bugwa kyeriba kakati mulumikire eki. Gwe wawulidde kati mulumike ne beyita ab'e Rwanda. Ne beyita abavudde Kenya ntimbi baguze. Ako kamwenda kabagamba. What are we buying? Machines. Asooke nga Museveni amuwa bifumbu muwe bifu. But Museveni is a funny man. How can he hand over these machines, sophisticated machines, to a mad man? Nebagendayo. Ebyuma bitusebo kakati akete nabaganda abo opposition imbesobolera mu munyine ddalo ajaketamu ne bavaayo. Professor ne bambuza leo professor yatukoze bubi is not known and is an old man, he has not right. Very intelligent. Bamugamba. But why did Professor? Why did Museveni of all people choose this mad man? Nabagamba Museveni wanted the flamboyant man who cannot be bought. That man cannot move even an inch. Sent it as Caesar. Ereba mugambo yomunene. Mirundi, unlike other people you have humiliated, Mirundi believes in integrity. Sisi nti guzi jewa. Museveni ampadde bilioni 3 azikwesa. Namula banga bamutulugunya ne bazimujjako. Yagamba sinze nzina. Tiani. Ani yazitese namwogera. Are you not a man? And collect this money. Gwenda byenga bakuhumiliatinga. Mbwa mpite ekyankwani. Nali ngenda naye. Nali njabike naye mu malemu ejogero lyayina. Kakati today. These peace mirrors. Do you know that they are infiltrated everywhere? Ate kanisa ya Uganda yefudde nnyo Kazimba agisse. Ate agisse ekibana. Kazimba has been the worst leader of the Anglican Church. Do you know what is happening in Teso? We don't know. Ndibatandise okuba ebyebamwezi bitandise. What they are fighting over in Teso, Bishop bamuteekako tebamuteekako. There are only 3 factors. Which one? The organic case. There is a doctor who has been involved in the organic case, has his own hospital. Abadde atunda ebintu mugagga nnyo. Kati bikolagana wane kanisa. Yagula Bishop's College ngo abajjemu ono amumanyi. 2, this young man ono Bishop gwe bagoba elect is young. Bagera okutulya bana ababala nga babala nti bonna bajja kulitairi nga asigali wafuuka Archbishop. This is what is causing trouble in Teso. Anglican Church mfunyo Kazimba yajja n'abantu be. Let me tell you what exposes Kazimba. The Anglican Church. The Chinese are communists. But the Chinese, these organ buyers, have been operating a cell in Albert Cook. Nange gye battira omwana wange. Ensambya nayo bakolerayo. Ekiruddu bakolerayo. Erugazi bakolerayo. Bwe nabakubano mulaba accident yatambula. Western Eastern Uganda bus tezetomeranga. Kakati ekyo kyekiriyo kankubuuza. Why did it mwebaze take tractors only to the Anglican Church? I said that is not Museveni. Museveni is always universal. Teyali wadde bakristaayo tractors nga bakatwikira wadde n'abasiraamu. That's not Museveni. Agaba buli wamu. Neri erinnya Church House was fake. Ekyo ekizimbe kibadde kyatumwebaze. Bamaze kulimba Museveni n'ayisa ssente eri mu bajulizi ne bakiddamu. Bayina ekikampuni kyabafere kiri Namirembe kiri Gindi. Tomanyira walira baali bamuseko ku Christmas. Ne bamuvunaana omusajja mbwa ayina Lubaale abukedde akasajja ne kakuba ebyobusiru. Lubaale mumanyi Lubaale akutwala gye banakubira. Lubaale tatwala muntu gye banamukubira. Tosobola otabuka mukaawo. Tekisoboka. Lubaale bamutuuza. Lubaale ne bwokuba engoma ku mbaga waliwo abawalampa engoma. Lubaale bamutuuza ne bamubuulira nti yusi wano omuzzukulu muli ku mizigo tie tajja kunywanga mu mindi bajja muyita mulogo wumulo okutuusa nga omuzzukulu omufunidde ennyumba amaka. Nti Lubaale n'avuga emmotoka n'agitwala ewalwalira. Omusajja eyajja n'omuti akubera walira amutte. Tebamuvunaana tempted mad. Baga nti yalimu yali yalabawa nga Luwalira yamutegeera. Naye ng'ekikulu kyali kimu. Baali batunze ettaka Entebbe bilioni 7.
ntagali ne bazimujjako ne baseka ku account batumwebaze ne bazitwala ntagali agende wa president obawabira ne bamukuba omukazi bamuteekako nga bamumanya abo batumwebaze. That's a mafia. Mafia exposes you. Ate neriyo ntagali party tu eriyo ntagali eriyo kabina bwakayise namirembe waliwo aninya kabina bwakayise nakasero yavana yeri je mutegedde waliyo ntagali party tu mugenda gira. The Anglican Church is finished. Wasigaddewo bakatuliki n'abasiraamu. The Muslims cannot be infiltrated. The Catholics receive their orders above. Whatever yawa kanyase mwogerere. Roma bwayogera bebikoze eki. Roma bwayogera biwedde. Naye bano bazzeeyo ku obote. They need an Anglican Church leader who can protect them. Nti Nakalema oyo nabagamba. Look what Nakalema. Initially, Nakalema's role was to doctor reports from security. But we must have a doctor wound. 2, Nakalema's role has been to get rid of people in the government. Taina gwasiba. Naye ekifo kya kitwala. Nakalema raided the Bank of Uganda. Nagoba omunyampi balinga. Andi akwata nga wako. Sente ziliwa. Was there money there? That's why I'm telling you. Timu Bank of Uganda muyine ebintu bibiri. What type of Mutebi are you celebrating? A scenario. A scenario. Because Ready Paper publishing a story, the money is scenario and is handling the Bank of Uganda affairs with his cousin. How could government allow an essential crucial institution like a Bank of Uganda to be run by Uganda? Kasekende bamugobamu. Somebody bragged, I prefer to work with the Baganda, with the Northerners. Naleta Olanya, Naleta Okero, Naleta Chief Justice. Let me tell you which is embarrassing. How will you explain in the future? Omusango wa Bobi Wine gwagenda gutya. Kisache yakuba gundi oyo winye dolo. Tasalanga musango. Gwasalibwa. Omusango wa Bobi Wine gwasalibwa. Yagujjayo. Yagujjayo ati. Bobi Wine aguzise mu court yawa. Who was confusing winye dolo. Amasimu yakajjangawo. Agamufuula omusiru. Omukazi Kisache kuba Kisache bamulimba bwa Chief Justice. N'atabuka omukazi tomulimba mpaga. Notaji mukuru. Atali okwegeza mbitete. Akuloga.